Wawulirira bino nga looya wa Robert Kyagulanyi Ssentamu Amsterdam officially mu butongole amaze okubeera nga ateekayo okusaba Uganda bagisuspendinge bagigobe. Uganda ne Tanzania ayagala egobe mu Commonwealth. Kakati munnange ono tukimanyi bulungi nnyo nti ye lawyer, international lawyer wa Robert Kyagulanyi Ssentamu, president w'ekibiina ekya National Unity Platform, era nga Amsterdam ne law firm ye eyitibwa Amsterdam and Partners LLP bwe bati munnange bamaze okubeera nga bafiling application ku lwa National Unity Platform okussa ne Tanzania chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, era nga baagala ensi zino ebbiri munnange Bunnambiro bazigobe oba bazisuspending mu Commonwealth. Kakati nno bino munnange okusinziira nga bwe biri baagala Tanzania eve mu Commonwealth, era nga baagala bateekeko pressure y'amaanyi nnyo okusobola okubeera nga munnange bakomplayinga oba bagoberera amateeka ga Commonwealth Charter ne Harare Declaration. Kakati kino munnange bwe tukitunuulira oyinza okugamba nti kikosezaawa Uganda, kubanga waliwo abantu abamu bendabye nga beebuuza kati kino kitugasizaawa, kitukosezaawa ffe nga Uganda, oba batugobamu batugobemu, tetulina kye tufunamu, tekirina kye kigenda tukosa yadde Museveni jju. Bwe bati bannaffe mostly ab'eggwanga ery'okumulirwano nga bwe bagamba bayi babeeramu obalabirawo. Ekirungi nti comments olaba amannya naye nga njagala okubuulira abava sayidi ebyo basinga okuwagira ebintu ebyo, okuwagira omuntu waabwe bwebabuuza kimujju, kubanga bo balina ekigendererwa kyabwe. Pajeri Museveni yatugamba nti bo baali ku lugendo lwabwe, n'ebyo ebyabino ebyokutta abantu si bye baaliko, kubanga bo baali ku lugendo lwabwe lwa kuwamba era ne bawamba. Kakati Uganda ne Tanzania singa babeera basuspendingiddwa okuva mu Commonwealth of Nations, kiki ekiyinza okubaawo oba biki ebiyinza okubeera nga bibatuukako? Kati kino bayinza okubeera nga babeera affected, Uganda ebeera affected kwegamba politically ne diplomatically okusinga economically, kwegamba mu byobufuzi ne mu nkwatagana n'amawanga amalala eyinza okukosebwa, naye effects ziyinza okuba far reaching ku nsonga y'ebyenfuna, newankubadde nga era ziba zijja kubaawo over time. Kale munnange ensonga eno Amsterdam gyayogerako naddala ku ebyo ebyatuusibwawo oba ebyatuusibwa ku bannansi gavumenti z'ensi zino ebbiri, Tanzania ne Uganda, obululu obwategekebwa era ebyali Tanzania mwabiraba. Samia Suluhu engeri yayisaamu banne abaludde oluvuganya yabasiba, ate n'abaziyiza okubeera nti tebeetaba mu kalulu ng'ayagala akawuute buva wano. Jene Museveni ye munnange ng'ogyeko emiggo egyali mu kalulu naddala ku Robert Kyagulanyi Ssentamu, baasiba abo bonna abaludde oluvuganya ne babasiba be baali beekengera ku misango egitaliiyo, babataddeko egy'obutujju n'ebirala, okukosa n'okubeera nti nno ate akalulu baakabba. Kale okulinnyirira eddembe ly'obuntu okutwaliza awamu n'obutatunu, kubanga bino bye bimu ku ebyo Commonwealth byetunuulidde ebiri mu kyata yaayo, birina okuba nga biteekebwa mu nkola. Bwe bitateekebwa mu nkola kiba kitegeeza nti awo
amawanga ago okubeera mu Commonwealth netabako kyekolawo kiba kitegeeza nti wabaawo bwannantagambwako engeri gye bupromotingibwamu. Kakati bwe tuba twogera ku diplomatic ne political impact, suspension eno eraga nti ensi ebeera eyisiza olugaayo oba eviolatinze key Commonwealth principles kati nga demokrasia, rule of law, human rights, era nga kino kiba kigenda kukoseza ddala international image, ekifaananyi kya Uganda kye batera okubeera nga bagamba Robert Kyagulanyi Ssentamu ayina n'ekifaananyi kya Uganda, okukosa munnange ne reputation yaayo baba bagiraba nti newankubadde nga bagimanyiiko oba oliawo ebirungi ne byonna byonna kati babeera nga aboozezza ne baandika mu ttaka. Era Uganda eba egenda kubeera nga ebeera excluded nga ejjibwa mu Commonwealth meetings, mu bufubo obwo egenda kuba nga ejjibwamu singa Amsterdam okusaba kwe kuyitamu ne mu kusalawo decision making forums nga bagijjayo. Kakati kino kiba kigenda ku nafu ya Uganda. Diplomatic influence globally eba egenda kubeera affected. Kakati wabaawo n'ebintu ebirala Uganda byeba egenda okufiirwa. Commonwealth members babenefitinga katugeze mu technical assistance programs, Uganda egenda kuba ebifiirwa ebyo. Amagezi ag'ekikugu okuyambibwako ebitambulira mu kkowe eryo, Uganda eba egenda kuba nga awo munnange efiirwa. Governance and legal reforms support. Mu bukulembeze wano mu butya abantu bwe bakulemberwamu nga bafuna obuyambi okuva mu Commonwealth ne ennongoosereza mu mateeka, mu kuwabulwa ne mu ngeri yonna esobose, kitegeeza nti awo bajja kuba tebafuna buyambi. Election monitoring, waba tebajja kubaawo kalulwa ne Uganda gw'olabe nga Commonwealth esindise bakalabalaba. Ekyo Museveni kyasinga okwagala. Youth education and professional exchange programs, okusomesa abavubuka, okufa ku bavubuka mu ngeri yonna, okubasensitizinga, okutunuulira embeera mwe bali, okubafaako basobole okweddaabulula, okubasomesa, okuwanyisiganya amagezi ag'ekikugu. Byonna byonna ebyo muganda wange tugenda kuba tubifiirwa. Kakati kiba kitegeeza nti singa babeera bakisuspendinze, kiba kitegeeza nti Uganda mu kaseera ako ke babeera bagiweera buwezi akaseera ndowooza yeetereeze esobole okubeera nga edda mu nteeku. Kiba kitegeeza eba egenda kuva bamala kulaba nti kati ebituukiriza kale ne bagaa kati komawo. Kiba kitegeeza nti awo mu kaseera ako eba egenda kuba nga efiirwa. Ebimu ku ebyo mu platforms ezo zenkubenyedde waggulu. Bwe tugenda ku byensuubuligana, bino biyinza okuba nga tebigenda kuba nga bikosebwa nnyo, naye ate ng'era okukosebwa kubaawo era kisobokera ddala. Kati ku ggwanga eryaffe eryabayaba erya eryasomolwasomolwa edda eryasigala nga skeleton, tetuba buli kantu konna buli kugamba buli buyambi bwonna tubwetaaga mangu nnyo. Kakati munnange nga bwe tukimanyi nti Commonwealth nga yo si trade block, si kibiina kya busuubuzi nga bwolaba European Union yo erimu obusuubuzi bungi nnyo. Kati Commonwealth countries ebiseera ebisinga obungi ebyensubuligana wakati waazo kizibeerera kyangu nnyo kubanga ziba zigabana olulimi kati wali ng'Oluzungu, similar legal systems wamu
jukira nti tuba tutambulira mu byamateeka bye bimu, systems zifaanagana n'ebyafaayo, kubanga jukira nti zino ensi ziba zaaliko amatwale ga Bungereza era nga zikola ebitundu 1/3 oba 1/3 kyekyo mu Luganda 1/3 ziri mu 5 oba 5 kakati era suspension eno singa babeera Uganda bajja suspendinze, kino kiyinza okukendeeza ku goodwill ne investors confidence. Ba investors babeera batya era Uganda babeera bagirabanga kwegamba eri risk nti singa ate wabaawo ekirala ekigituukako. Kakati waba tebajja kubaawo automatic trade sanctions okuleka mpozi nga ensi sekinoomu individual countries zo zisazeewo ne zigamba nti nze ngenda kwempozinga separately ffe ku lwaffe tugenda bateekako trade sanctions, baba bajja kubanga bakikola. Kati nga bulaba sanctions eziteekebwa ku bantu obuntu, kati bayinza osalawo ne bagamba tetugenda kuddamu kukola bya busuubuzi na Uganda. Ebyo biba munnanga ate biwanvuye nnyo. Kakati kino kiyinza kukosa kitya abantu? Kati bannansi bo kiyinza bakosa kitya? Kati bannayuganda baba tebajja kuluzinga citizenship, aba balina obutuuze mu Bungereza, baba tebajja kukola ki? Kuluzinga butuuze bwabwe. Era nga n'amateeka ag'okutambula travel rules okenda kati nga United Kingdom era biba tebijja kukyuka. Kati bannayuganda bajja tebakkiriza bagenda automatically, tebakkiriza bagenda mu United Kingdom, nedda bajja kusigala nga bagendayo. Naye ate scholarship oba youth programs kati nga eziri linked to Commonwealth membership, kitegeeza zijja kubeera affected. Kakati munnange kitegeeza nti awo nga bwe nkumenyedde ebyo byonna waba wajja kubeerawo political pressure definitely. Era kubanga kino suspension eno eba eyongeza katugeze international scrutiny. Uganda eba etunuuliddwa nnyo, baba takyogisunsula buli kamu kubanga ebeera kati eri mu spotlight baga nti bano kusibe bakola bati, bano sibe bagira bati, bano sibe bagira bati. Ekyokulabirako nti kati mu biseera bya Amini nti abantu Amini ensi yonna yamulabanga nga nakyemalira olw'ebyo bye yayogeranga ne bye yakolanga, nga teyeeguya takola ki, amawanga gali ag'abazungu gamutunuuliranga mulabe waabwe. Era kati nga bw'ogenda ebbanga ddene liyiseewo nga bw'ogenda Uganda bamanya Amini, era bw'oyogera ku Uganda bo bagamba Amini. Kakati Uganda nayo babeera bajja kuba bagitunuulira nnyo, kumpi buli kaggwaawo bigamba buli ensobi yonna bagitunuulira. Mwakola eriyo abakuba abantu emiggo, eriyo abanyiza abakwata eminya, eriyo abakola batya, byonna babajja biraba. Kakati era gavumenti ng'eya Uganda ekiyinza okweyongera ku yo pressure eya reforms, kitegeeza nti wajja kubaawo pressure obunkenke nga bali ku bunkenke okulaba nga batereeza bakola reforms wano na wali. Era Uganda ebajja kuba affected politically, gavumenti ebigenda kubeera affected kubanga diplomatic isolation tesobola kugibuuka. Kitegeeza nti bajja kuba tebatunuuliddwa. Kati juzi waliwo omwami oli yatutegeeza natugamba nti si kyangu Museveni kugamba mu America si muntu ali welcome White House akoleyo ki, tewali, tebakyamwetaaga. Kakati munnange era Uganda tuba tulabiraawo nga yife tebatuyise, tusoma bisome mu mawulire bali ku kyona kino ensi zigenze eno Uganda tebagiyise. Nga tugamba bannange kiki? Kakati ebyo nga bye bikumenyedde kitegeeza biba bigenda ku influencinga internal politics waffe wano aw'omunda aba agenda kubeera affected era aba agenda kubeera influenced. Kitegeeza nti awo tuba tujja kufuna engeri gye tukola ki bannaffe gye beddako
batandika okubeera nga batwegulako tineba opposition nabo tubateereddewo kale wano mukole bwe muti sente ziizino eno aba opposition mujje nammwe mukole ez'emyooga ziizino naye kati ennaku zino batugamba za NRM za PDM zaba NRM bwe batugamba oba nabo bazifuna kakati bino byali bibaddewo okwo gwoyinza okwebuuza nti bakati bannaffe bagamba ati bigasa ne byali bibaddewo okwo kati ku nsi nga Zimbabwe byali bibaddewo okwo suspension yaliwo 2 naye oluvannyuma ne bagi-withdrawing suspension. Kati Pakistan nayo bagisuspendiza emirundi egiwererako ddala gisukka mu gumu. Ezo ensi zaali munange zisuspendingiddwako kati ne Uganda munange teyeebalabala. Kati mu bufunze bwe kyoba omanya nga sinnaba kubeera nga ate mmaliriza Uganda singa babeera bagisuspendinze baba tewagenda kubeerawo kale immediate economic collapse nti ebyenfuna bigootaane mangu nedda naye nkugambye eggwanga nga Uganda kikwatu konna akeenyenya bwe kati olw'okuba nti ebyenfuna byaffe biri yaba muganda wange. Naye bwe twogera ku reputational damage Uganda ekifaananyi kyayo kiba kyonoonekedde ddala era babeera bagamba Uganda batuuka n'ogigoba mu Commonwealth olwakino nakino olwa Museveni okukola bw'ati ebyo era babeera bategedde era nga bwe nkutegeezezza wagenda kubeerawo reduced diplomatic engagement. Uganda eba tegenda kubanga yeetaba ku mitendera gy'ensi yonna okubeera ng'ekiikirirwa baba bagenda kukendeezaako ewamu oyinza ogirabawo naye awalala nga teriyo enkulaakulana emu eba egenda kuziŋŋama ne governance programs ziba zigenda kuziŋŋama. Wagenda kubeerawo political pressure internationally nga Uganda bagyogerako era nga bagiteeka ku nninga nti mukyuse mu kino mukyuse mu kiri. Jjukira nti bannaffe wano baba beegumyagumya naye ensi ziri bazeetaagira ddala olwaba bali akasente ka bisiyaga ne basirika kakati ate olwo basirika nga bakalya basirika bulijjo babisibako bannaabwe kumbe bo bakafuna nga basirika bakameketa. Naye juzi wano Trump yatugamba ati akasente k'ebisiyaga kagenda e Uganda kali bwe kati tugamba wowe tufudde kati gye baakuma okubyogerako tebakyabyogererako ddala. Kakati kiba kitegeeza nti ebintu ebifaanaganako bwe bityo bye tutamanyi oba oli awo babifunamu naye baba tebakyasobola kubifunamu. Kati gw'olaba kubeera nti nno pressure bayitiriddeko kubanga balina bye batakyateeka ku ngalo nga tebakyasobola kutuusaayo ngalo nga ne bwogera batya ayebale ne bwagenda n'ayogera atya nga teri nga ne bwe basindikayo ambasada oli black n'agenda mu European Union ayogere nga teri. Kale munnange ebyo byebyo singa Uganda oba Tanzania eba egobeddwa mu Commonwealth kiba kitegeeza nti kaba kaweddemu. Singa ebeera egobeddwayo kaba kakoze eki kaweddemu mu ngeri efaanaganako bwetyo akuume.